Oyo gerekeri abawagizi obugalo bw'amaanyi ga Dr. Magazi obugalo bw'akatono buyinza esanyu linalingi nnyo bakwano bange sibalina wakutandikira naye okutambula obulungi nja kusooka nzibenda gye tubatandikira bantu bangi nnyo ebbalibbali baleese musiikeko okuba kino nyamu kikwate bulungi bantu bangi nnyo ebbalibbali bamanya nti ndi mulwadde naye buli omu n'afumiitiriza buli omu n'ateebereza naye nga teri amanyi kituufu kirali kirumakamira nsooka okwanjula of course baga nti byobulwadde ba confidential naye tetwafuuka famire mulimu bisobola kwesigaliza bwomu obulwadde obwali bunuma era obulwadde obwadde bumonyamonya babuyita pancreatitis kebayita akalunzuubira mu Luganda nga omutawaana guli nti ebibuleeta obulwadde obuba bingi nnyo stress abuleeta waliwo obujja olwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu waliwo wanti omuntu anywa omwenge naye abantu baganya okuyisibwa ku kyomwenge kuba kibalinamu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo so butawummula butalya bulungi butalya mu budde era obulwadde obwo bwannuma bwantusa ku mbeera nti pancreas yange nga teproduce nga enzymes zimala kukoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere so bakwano bange obudde bwansanga embeera nga bwemwagiraba ne baanawitinga Nakasero hospital maama wange ne taata ne famire mwena mwalimu beebaza bwetwabeere Nakasero abasawo bakola omulimu mulungi nnyo tweyanziza netabe online abasawo bagezaako nnyo okulaba kyekiddako baba bakyabitiisateesa era mukwano gwange nnyo nfiira mulago tuyita Juliet Zawedde nanago mumanyi nalumirirwa kubeereze mu ggwanga gazze okukola ebintu bye nga tulina pulani olwalo tugende e Saudi Arabia nga mukwano gwene kyebyansanga ndi mulwadde nangamba nkizosobola kuvaamu essaawa zino nzirayo mu America ndiweragiririvu nnyo sigamba nti basawo wano tebakola buli mulungi naye mbadde nkusaba tojja kusobola kuwonanga batenyo ina bangi mikwano bangi bakukyalira wetaba okuwumula nsaba nkutwale mu America owumule nga bujjanjabwa so Juliet naabula enteekateeka netufubutuka wano nga mwanda bakwano bange nga nange simanyi kiddako nawe obulanzijukira nagamba maama wange okufa n'obutanyagwa genda kulwana sikulwana obwongo bulanwanira ffe ffenna abagala kamenya so bwetufubutuka wano netugenda mu America twatuuka ennaku z'omwezi nga 22 netubeerayo Christmas netusangawo ebyaddala kyamutakinga nnyo nti mu myaka 25 gyempeza eggwanga lyange Christmas nasooka obutalya naziri eddala saaziryanga nga ngenda kuyimbira mu bakwano bange naye ero yansaba ku kitanda gandyawo sensobola mukwano wange Juliet natunuulira nagamba naye nga olaba oli mulwadde neki kyosinga okukwagala essaawa zino temwanjagala kuwona nagamba kale naye muva ekyomulwalo nemwava ekyomulwalo mwana binooza bingi nnyo nanga lwaki tutwala ku kompyutayo nemwanjagala genda mu ddwaliro nagamba kale tugende mu ddwaliro ebimwana abadde bantika mu ambulensi netugenda mu ddwaliro era abasawo b'e Nakasero kyebaŋŋamba ekyali kinoma nawe nga bakola kyebagamba bwe twatuuka eddali twakola okugujjukujju empapula z'e Nakasero tetwazibalaga tusobole okompyaringa n'okulaba oba Nakasero kibuga kituufu oba kikyamu neera diagnosis eyavaayo ebye Nakasero kale bonga Abamerika ne bagamba ayinza tusobola tuyite emabega kyebakolanayo operation bagamba oba pancreas yange teproduce nga enzymes zimala kujja kukiriisa mu mmere kuzza mubiri tukibypass nga tutya
Bueno, awo kambuke obingi byaba makati awo. Nembeera mu ddwaliro. Abali emabega tukankaneko meeting ebe musobola okuwa abalala abagala okuwulira omukisa. Nembeera mu ddwaliro awo. Kyampisa bulungi ne tugenda ne cooperation eyagenda obulungi. Nyezera ateeka. Omanyi Amerika wakola ebintu ebyanjawulo ne waba ozadde mwana tebasobola kukumira mu ddwaliro omwana nakubirisa tujja. Oluzaala omwana leero wayita nakubirindodde ewawa kubanga ebitanda baba lukozesa ku bantu abalala. So nezera ewaka abasawo ne baŋŋamba mpumule ne bamprescribingira eddagala. Kakati osangibwa nga teweesobola eddagala bamprescribing osobola okufiirayo. Baprescribing eddagala baliyita Creon erimu ku ddyo amadagala mangi ge baprescribinga mugakatono mukuluga nga sibisobola binabwoma. Eddagala oludagala erya Creon gye bamprescribingira okuba nti inodimira nga sinaba kulya nodimira amaze okulya treatment y'emyezi 3 ng'erula $100. Kakati awo nina emikwano mingi nnyo netuvaawo awo ebyo netubivunuka bakuli obwatusa okugenda bakwano bange nyumiza kati dakika 2 naye ebintu bali mu myezi 4 gye mbadde mu USA badde bingi nnyo naye omutwe gwagungamba ekintu kimu kabiriyoni kuma sooka werowoozeko omuntu kweggwanga likwagala oli mulamu so mbaddeyo mu Amerika ewa Juliet zawedde enatuukira wakaawe bingi abantu bebasobola okulimbalimba bakuze okuzuuzazuuza naye mbakakasa nti Juliet muntu mulungi nnyo omutima n'embweru olw'ensonga nti Juliet yali asobola okusalawo okunzirukirira naye nantuusa ewakaawe maybe ne bansosola oba ne bamboola naye mbadde wa Juliet nga n'abaana be nabadde tuvaayo babadde bakaaba ngabagamba Uncle Camilla you're gone. So tubadde bantu bawamu nga tubeerawo nga family wizo manizo Jaden naye nga gyali omusajja wa mutawaana bakwano bange wizo omusajja wa kabinyo naye lwansonga wizo wati bajjogera nano mu Amerika Juliet yambuuza tugende naani maama tugende maama nagamba nze visa yange sigirina dali tugende dali nagamba nze sirinnya nnyonyi myaka egy'ennyonyi nagibaawo nabuuza ne bwangu wange nenzijukira nti wiza alina visa y'ebutwala muki mu Amerika ne muga wiza omulekerako musajja watu yagamba kimu kamiri ng'obugambe tugende ne mujja ku famire ye gyataabira naye ku Christmas boxingire negenda yalina emirimu gye 3 ne lugenda yalina emirimu gye nga 1 ne lugenda talina famire ye 26 ne lugenda Valentine's Day yali badayire mukyala we nalo ne lumuyitako ne Easter badegera mukwatirayo. So mwebaza wizo olw'obugumiikiriza n'okusalawo awo muze ebirungi okujjanjaba nze mukulu we. Yes. Kakati okwebazaako kuli very important. Abantu bangi nnyo berina okwebaza era nebaza nnyo bannamawulire nnyo nti muzze okundaba omukwano obubaka bwange mu butambuza abantu bategere nti nasiima. Nebaza Juliet zawedde ekyensuso ennyo bantu bangi balina n'ebisinga ebya Juliet naye omukimu okuyamba tebamulina. Babalenya Juliet zawedde nebaza nnyo maama wange ne taata wange ne baganda bwe bapalaso tumina mpunga bbeeyi sisona baafundinga nebaza nnyo bakwano bange mwenna gwendabire kwesirabye abansabira mwenna mbebaza nnyo n'obwetowaze obw'ekitalo era mbasaba nga dali bwaga nti maani tufuneyo akadde dali yabadala musabire enze naye nze mbadde nteesa tuddemu era tukuŋŋaane mukama awulire amaloboozi gaffe nga tusabira ate abakyali mu ddwaliro n'abaddamu omukono gwe. Nange nkomyeyo bakwano bange balaalika management mwenna mukitegeere nti Kabiri gwe mulaba tannawona olwansonga nkyali ku ddagala lyange naye omutima gwannumidde ewaka waffe eddagala nsonyibiririre waffe era ngenda kuddayo mu America for review
nakusomwezi nga ozanga biri mails nayo bakole review bakebere akale tunakimuzika nga nkoze eki nga mponye yes okwebaza okwensusa kwa bigi webale kunjagala nabutanjaba yes ne management yano ne bigi webale Leonard Ame mwenna mwezata era kwera ensonga Paraso ina show ya 17 Paraso yankuta amateeka nagamba show yange ya August ekyali nagamba musoke mulegera wakanyanja soke muleko 17 Mbeyi yakyogedde nenkwata mu nsente nabale sikola nnyo era mukimanyi mwenna nenkwata mu nsawo yange nembagulya tiketi 5 is a Sanyo Festival. Bakwana bange ntuuse okubaza era okwensuso eri President Yoweri Museveni nebaza President Yoweri Museveni era mbasaba bakwano bange obubaka mu butambuze paka mutuukeko onebalize nnyo President w'eggwanga lyaffe President Yoweri Museveni ebyabadde ebiganye ebimu yagambye oyagala kuddaka kambikwatemu odde eggwanga yes asemberwayo ddala bwegenda okusembayo kwebaza yenyini buyinza omusawo oyali wamu oyo musawo asooka bana basawo nabajjanjabi bakebizibu eyooli asinga bane engalo za mukama ez'amaanyi kulwansonga waliyo abalina billions and billions and trillions naye bamukama tanabasaasira nga batusaasidde banaye nebaza nnyo katonda tinkomyeyo waffe nebaza nnyo mwenna bannamawulire mwenna mwebale butanonooza nnyo kuwuzwagala bulungi okwita batakunzi gy'omutukugyomukira era mbasaba kenkomyewo bampanye munyiriddemu kituufu kati badde mbasaba mutunula amaaso gange ogera mazima badde nti munjogera ku bigambo bimalako mubiri musaasi bakwano bange yenjogedde bibamuddamu temwolona temwogera besongedde ate munabyo ebijaga biramu emitawaana mukimeka wange wano sister wange olinayo birthday yakayita sweetheart happy birthday mukwano gwange kibaja bawuliyeko gyewelira ne taata wange nawe amazaalibwa amalungi nakeereye ne Ssaabasajja saasobodde kubeera mu misinde naye happy birthday Ssaabasajja nange kenyini kamwa koogera ndi wa epoka naye ebirabo byange birinze asatuleko mazaalibwa gange so kyebaddeja okusembyayo abanonidi bandaza omutima omulungi nentebe airport bantu balungi era nsazeewo kubanze boosi nsazeewo enkya njagala mugambe bakwano bange bonna munzikirize tuleko enkya munonidi ndaba abantu Uganda bwebakyakala appointment njibawadde enkya tugenda kutulako munoni bijjo ejuisi ebikaawa nabiwumula myaka 27 tunoonyaki mu cupi n'emika nagiwumula era nkubiriza omukama bannanga bali eyo mubeere bantu balungi